ye Ezekiel Sebagala oluyimba lutulusinziza paka eno kati okwo kwemmere kutemedde n'olumu lw'embangwa nsitula anyweza Yesu Omusuubuzi nawa muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli. Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, facer boards, hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga. Tusangibwa e Kawaala Katoogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'Abayindi. Essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 noti M55. Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe. Tell the story tunyumize mulimu kyabasebo ne bannyabo abatulaba obuuyo obwo mwebale nnyo mikwano gyaffe okubanga mugoberera Tell the story tunyumize show. Even this time round tuze tumaze okubanga tuyingirawo n'ekyenjawulo ennyo nnyini ddala kati gwe anyumirwa ennyo gospel music oba abadde agoberera gospel music for more than 15 or 20 years ago from that period of time sembera n'abadde taliiko mugambe asembere abeere nga anyumirwa show ey'olwaleero kubanga it's gonna be a special one today. Olunaku olwaleero tugenda beera n'omu ku bakyala abalina kye bakoze mu gospel music industry oba tugambe ministry, gospel music ministry. She's a very very big sounding element in this field. Y'omu ku bakyala abeebuuzibwako naddala ku kikwatagana n'okubanga oweereza Mukama ng'okozesa talanta ey'ekirabo ekyo eky'okuyimba. She's an inspiration to many wadde nga abamu oyinza okuba nga tobalaba naye tubeerayo. Nze natandika okumulaba some good years ago naye she blessed my life and kiri funny era kazogedezekerere nga tonaseka ekimu ku biri funny kyengenda okugamba nti negombako okubeera dansa we naye nga n'amazina gennyini sigamanyi. So tugamba nga tunyumirwa emboozi olwaleero Tell the story tunyumize show yenze mpaji Given Brian Kagati the gospel music apostle kankogate ku mugenyi waffe olwaleero abeere nga akweyanjulira amannya ge yongere okumutegeera na bingi byogenda omumutegeerako yennyini nga biva mu ye kennyini nga yayogera. Mama tusanise okulabako. Nango basanga sebo. Amina. Oli otya mami erinnya sigenda lyogera. Ndi bulungi sebo. Weeyagala. Neeyagala. Kati ne waliwo kati akulengera agamba oba oyo legendary Madam Gundi. Banange abalabe ba Tell the story. Tunyumize show. Tunyumize show. Okay. Sanyuse nnyo okubeera wano ku lunaku lwaleero. Amanya gange nze Karo Budhwike nampeereza erinnya sikyaddayo ddirekayo. Okay. Kubanga nina be nasoma nabo nga lyerinnya lye bamanyi kati babuuza Budhwike naye Karo nampeereza Budhwike gemanya gange. Ndi muyimbi wa gospel. Nebaza Katonda olw'ekisa kye n'amaanyi ge. Mbadde mu nsi generally. Okay. In the world like ng'ekitonde ekirala naye nga nagenda okutegeera myaka egy'ekinaana kati you can figure out nalokoka nina emyaka gyali mukaaga. Yes, tugenda kutuukawo tobasonyiira ogenda kunyumirwa show y'olwaleero Madam Karo Budhwike nampeereza. Kakati oli omulabi yali agadde okutegeera Budhwike ono ayingira bw'atya ye dadi oba onfunye ye dadi oba ye dadi Karo nazaalibwa Namasuba wano mu kibuga Kampala. Namasuba wano mu kibuga omwami baali bamuyita PRB Sebiyungu. Okay.
naye takyaliwo yagenda osisinkana mukama mu 1994 n'omukyala Christine Sebuyungo ye waali mukyala mukole asabira ku Omega Healing Center. Kati be bambatiza Nampeereza Caroline. Kati Budwike ono ajjawo mu bukulu ye mwami gwe nafumbirwa. Obyambuzabuliza nga bwe ndaba lyrically otegeka music wonga mugagga bw'amala okuba omugagga n'oleeta oluganda olugumu olw'enje ebigambo ebinene nnyo ate ne ŋŋamba Budwike ebintu bino ate yabijjawa. Ate ne Budwike nalyo linnya twalikyusaamu olw'ensonga lyali ggwanvu ng'oli okwogera Budwike ng'alaba liwanvu naye nga ndi ate mwemenya stage name kebere Budwike tulikyuseemu katono noteekamu art nga linnya ly'ebusoga eyo twaliteekamu art oteekamu apostrophe capital D Budwike. Tell the story tunyumiza show a legendary Madame Carol acha tunyumiza ago tulinayo olunaku olwaleero. Mpozi Madame Carol era ekirala omuntu oyo akitegedde nti ozaaliddwa mu kibuga Kampala mu kitundu eky'Ennamasuba. Omanyi abamu bambi bo babaako ne bebanyumya nange sirina gye nnava naye waliwo oli nga ayinako gye yava eyo najja kakati gwe oyingira ddi okwegatta ddi ku buweereza buno buno? Kati obuweereza buno nga bwe gwe nazaalibwa Nnamasuba Ennamasuba awo kifuuse kati kibuga ekituufu kyali kyalo twalimanga n'emmere erumonde mu Nnamasuba awo zibeera mayiro zibeera 3 kitundu okuva mu Kampala n'ekkubo twalisalanga tewali mmotoka bino byajjojjuuza okubeera nga tokyasobola kusala kkubo kati awo nazaalibwa mu myaka gy'ekinaana olwokuba nazaalibwa mu famire nga baprotestant muzeeyi yali mu protestant maama nga mukatuliki naye olwokuba maama waffe yayagala nnyo okuyimba yali muyimbi mu Nnamasuba parish choir y'abakatuliki kati mu kuyimbira eyo naffe ne twagala ngera natuulangako ku ngoma wali nga njagala kulira embuutu bwekola ng'okuba eŋŋoma bwevuga nga njagala kulira bwevuga kuba nanyumirwanga nnyo music ng'ogenda mu church olwokuba mami yali muyimbi kwegamba ndowooza ekitone kyalimu mu masomero nawangulanga ebirabo by'okuzina anti kuteesa primary school we nalaga mu Nnamasuba bwe namala neŋŋenda ekyaliwo kuteesa tekyaliwo kali ba obbiibo ne ba oggiibo abakuteesa sooka batumireko bannange mbatumidde munoonyeeko abamu bali mu diaspora eyo bw'obanga wazomerako anti kuteesa primary school yabeeranga ali ewa mwami kyakwambala bambi tumanyagane kijja tukolera mwami kyakwambala aliraanye ekitundu ki nga freedom city palazoni nokkirira wano bayitawo bati awalinga ngambe ntya nga tonatuukira ddala eri wakati mu trading center ya Nnamasuba wakati awo ku kikuba ekidda e Kabowa kati eyo palazoni eyo naye ffe twali mu kalina zoni kati bw'obanga wakakkirira ku kikuba ekyo ekkuba eryo we litandikira awaali Pepsi waliwo amaduuka weffe bwe batuzaala ekikuba ekiddako kikkirira paka wansi nga ku kisaawe kya Moviti gye bayitanga ku Bakale kati ekikuba ekyo ekiyitamu wakati awo ewaali mwami kyakwambala waliwo n'oluzzaawo kati eyo gyenva neŋŋenda mu primary school ekitebi primary school gye nasomera nentuulira eyo gwesiyinza kwerabira ye Mr. J. Juko James yakolangani yali musajja muyimbi naliko mu school choir yakola kinene nnyo era P7 yaffe kyesigenda kwerabira olwokuba nali mulokole nababuliranga enjiri ate nze saali mu kisulu nabeeranga mudde naye nga manyi ogamba kalo obudde bukuyiseko 12 ngaga nti kati gwe tandika okutambula nga tutambula okuva ekitebi paka Nnamasuba naye omwaka gwaffe Mr. Juko yalokoka that is 1989 Madame Karo otuuka wabeera MP7 wali mulokole already olukuka mu banga nina emyaka gyali 6 nga bwe nkugaa nti maama yali mulokole walokoka byaddala oba walokoka kuba maama namala wiiki Namba nga ndokoka kubanga bwe bawuliranga enjiri nga ndaba nabba sukaali okusimba navumye ne mala wiiki Namba nga ndokoka kuba nalabanga eggulu sirigendamu
naye ekyo ne kinnyamba ebiseera tewabeeranga makanisa wabeeranga fellowships mugenda mu kereziya ne musaba ne mugenda mu fellowship olw'eggulo fellowship ngebeerawa fellowship olw'eggulo twabeeranga era eno mmanga ng'ewamwami kyakwambala nga mu kibuga muno muna temuli makanisa twafunawo ennyumba temwabanga nnyo waliwa pasita kayiwa wa pasita kayanja oba walala waliwa pasita kayanja ng'era ali mu katidro eri erubaga obanga akyali wano ku lunnya wano sina lunnya wano ng'okkirira erubaga ku popopo ng'oyize nawo okkirira ng'oli kumpi okutuuka e Kabuusu awo ekyaki we yabeeranga kati olwokubanga twabanga bato wala temusobola kwetwalayo kati nga ebiseera ebisinga abantu abalokose eno bagenda ne basabira Makerere Redeemed kuba abantu buli enjiri bava Makerere Redeemed bagenda ne babuulira eyo oba ne babuulira ekigambo abalala ne bagenda mu makereziya gaabwe then olweggulo ne tuba ne fellowship era twagifunanga emmanga katokuba twalina abantu nga balina talents they were talented people nga baagala okuyimba ne batandika Sunday school kati mu kutandika Sunday school okwo ne tutandika naffe okuyimba naye olwokuba nti kiri kyaliyo wansi ne tujja bwetto nga tuyimba kati at school P7 awe nayo joiningira nange school choir Mr. Jeje gye yali akulembera bwe twalokoka omwaka gwaffe n'agamba tugenda kola bigezo bannanga abaana mwena mulina okulokoka Pastor Jeje amanyanga teacher Jeje and what he did that was funny yagamba bannanga oyinza okuba wabbye campus obukalaamu biki bigenda kulemesa okuyita obulungi nanga naye ngenda kugula eddirisa kyonna kyewabbanga okimanyi si kikyo kiyisa omwo kisuule mu Mukama ajja kusonyiwa kubanga gwe weenenyeza ate kyewabba okikomezzaawo and that was the turning point of abaana abasinga nange kenyini kubanga yadde twali okumanya okulokoka is a process olokoka jjo olokoka leero ate munayino naye ekintu ekyo kyakola nnyo amakulu nti abaana bonna abalokoka mu sizoni eyo baasigala bamanyi obukulu bw'okulokoka kubanga tekibangawo twafuna first grades nyingi twafuna only 2 second grades mu kusaba kwe twasabanga kugamba as a father as a teacher ng'omuzadde w'essomero omulaba nti afaayo okuyamba abaana okutambulira mu kutya Katonda kati that's how bwetwalabira nti banaye okulokoka kintu kikulu nnyo tufunye ebintu bingi nnyo nate tutandika okuweereza actually even then twalinga tuweereza ng'obuulira enjiri kumanya lusi by'omanyiko by'obuulira twakolanga olusi door to door at 7 years we used to move around nga twekolamu omulimu ga Sunday school omusomesa wange yali teacher Joy Muwummuza era ku Kitebi primary yali eno Namasuba Redeemed Church kati n'abantu abalala betwabeeranga nabo Pastor Padde Musoke he used to kugamba olwokuba Pastor Padde Musoke siyo wakabwa Redeemed no we Kireka Miracle Center Padde Musoke kati olwokuba nti oliddeyo twabeeranga ffenna batuyigiriza banayimulina kuba baana actually by that time when I was 7 Pastor Padde Musoke yali Kitebi secondary school kati mu kutambula okuddayo nga tutambula ffenna ne tuddayo ewaka so they helped us nurturing us we used to call them big brothers kuba mami yali maama ow'abantu bonna that's how I started music ne mwagala Sunday school ne tutambula twagendako mu Decenter Pastor Kayanja we yabeeranga ne lunch hour Decenter yabeeranga wa between William Street ne Loom Street nga Decenter kitegeeza ki bagitanga center nga bolaba plaza the center yes the center kati plaza we watyo babeeranga ne lunch hour nga batuya nti the plaza kati wali beerangamu ekibangirizo mu bennaku zino bakiteeka nga kizimbe yabeerangamu ne lunch hour ate nga Pastor Kayiwa alina lunch hour mu Kikuubo lunch hour zaava dda nnyo bwe zityo olumwaka kyogwo gwe tuli mu madamu Karo tuli mu gya 8 sijja kugaba mwaka kyogwo kyali gya 8 Pastor Kayiwa yayinanga lunch hour mu Kikuubo nga Pastor Kayanja ayina wali ku Decenter kati olumugenze ku Decenter kiki ekyali awo nga Sunday school twagenda ne tuweereza mu mazina amaganda ne tutandikira awo ati banaye abantu ne muyimba ng'olabira ddala omuntu akwatiddwako ne tweyongera okwagala kye bayita okuyimba nga tuweereza Katonda yes amaanyi mangi nkulaba Mukama olwo akuzimbamu oli yennyini ow'amaanyi kaakati olwo
mugenze ku disenta muweereza muvuddeyo kiki ekyaddako awo? Well, olwokuba nti ffe twali ku redeemed Namasuba, which was part of Makerere Redeemed Church. Batuweerezanga abantu okujja okubuulira enjiri because it was a young church, okugizaamu amaanyi. Kati mwabo mwagirangamu Living Sound Choir. Okay. Naye ndina omukyala gwe na supporting. I supported the lady and up to now she inspired me. She's called Joy Nyabongo. Kati mwe muyinza okuba temumanyi yayimba ki? Yalinga ayimba ne Shalom Galaxy. Shalom Galaxy kwayo band ya ntira okulaba muziki waabwe. Yes. Kati nenjagala nnyo eddoboozi lye. Okay. Mu kulyagala nga asobola okwambuka waggulu ate nakka wansi, more or less like Whitney. Whitney Houston. Kati be bantu aba inspiring to sing and no I've sung choral music. Kuba nali mu Echoes of Holiness Choir. Echoes of Holiness. Erinnya ndiwulira naye sigitegeera. Baaberanga Namasuba Redeem. Era ebyo byaka ndowooza simanyi bwali ozaaliddwa n'okuzaalibwa. Twaliyo twabangayo mu Kamooli. Naye kali Madamu Carol. Kakati olwo olokose mutandise n'amaanyi okuweereza mu Sunday school. Mufunyeeko ne chance egendako mu kibuga okuweereza wali ku disente wa Pastor Kayanja. Omukyalo ono gw'osisinkanye omulabye Joy Nyabongo. Nentandika okwegomba ennyimba eyo nenga nti kati lumu nja kuyimbako nga solo artist. Wow. Nentandika okyagala nentandika okiteekamu amaanyi nga mpuliriza Sisi Winans. She used be bantu bange. Sisi Winans n'ebiro byali akuba. Yes sebo. Emarope omu South Africa. Sisi Winans ne Whitney. Nga bwe bayimba mpulira ddala nga nina kyenfuna, nina kyendabanga Mukama bw'abanga ampadde omukisa nsobola okubaako byenjiga nembaako nange kyemputinga employee. Niba legend namwe mwegombako. Ate munnange waliwo atazaalibwa buli mwana alina maama. Kansoke nkusalemu katono. Olwo kakati olokose mutandise okuweereza omuliro ngulaba waliwo ekikuzimbiddwa munda mu ggwe. Naye awo mulokokera ndabye nga abamu ku basumba baaliwo onengeza Pastor Kayiwa wali Pastor Kayanja. Redeemed yali eri Namasuba. Amakanisa kyamala gaaliwo. Waliwo Victory naye yali wana ekibuye. Victory Mondeba. Yali kibuye. Okay. Awali Prayer Palace. Victory ya Apostle Serada. Yes, by that time Dr. Serada yaliwo. Waliwo n'omusumba Lutaaya. Okay. By that time. Ngeri kibuye. Si Mondeba wali wano eri. Okay. So kati mu kuweereza okwo nga tuwulirizaako abantu abayimba until when natuuka ekisane nga nti I think wano mbaddewo nnyo Namasuba we nali nengamba Mukama nsaba kunkyusiza kanisa. I want to go a church where I'll find a band abalina ebyuma wensobola okuyimba wensobola okuweereza. So in that inspiration mugenda mu makanisa oba okulowooza okukyusa ekifo nengamba nja kujja ku Victory. We came on a special it was a special evening, Christmas special. Bands ezenjawulo nga ziyimba twajja mu kivulu. Naye bwe nalega nedda ndowooza wano this might be the good church. Olwo mwaka ki? That is Chenda 1990. Kakati Madam Carol onkwatidde ddala wensinga okwagala 1990 ojoyininze ministry ya Victory. Yes. Omundebe wa Apostle Serada. Kakati awo wonna okuva wali walokokera okutuuka mu Chenda awo ojoyiningira Victory bayimbi kyaba gospel abayina ennyimba ezakukolanga obulungi kale abayinanga ennyimba ennene nga olwaliro bwe banagamba nti waliwo yayimba singa si Mukama oba kale bebagaa nti waliwo yayimba Mukama njagala kumanya oba kalinga naye banagaa nti mbiro ebyo kuba wali ng'oli muto wali okutuuka wano otuukidde okusalawo nti kati mu Chenda ebyo byali nnyo bya bandi. Okay. Waliwo Limitex band. Limitex band. Okay. Era bwe bayimbanga mukulu Denesi Ruchi bogamba bannange Isaac Ruchi. Mwaliwo Fiona
Fiona Mukasa. Mukasa. Naye yali akuba. Yeah. Nga wamaanyi. Omukyala omulala eyankwatangako ennyo yali Sarah Sanyu. Yali ku Redeemed ye Makerere. Yali ng'akola praise. Kati nkugamba solo. Oyo ye yali atandise okubeera solo. Waliyo Shalom Galaxy. Mwalimu tewamanyanga nnyani aliidinga naye it was Shalom. Kitegeeza gundi bandi eyo yadda nnyo. Nnyo. Kati be abayimbi ababeera kati abayimbi abasinganga okuyimba solo babeeranga ate bazungu. Babeeranga bazungu. Ebiro ebyo baani abakuba okuva wali paka wano mu kyenda abamanyi. Sisi Wine, Bibi Wine, mwabeerangawo Sharon Dota. Sokoleke Sisi Wine mukyala wa Bibi Wenanzi oba Luganda waliwo yakimbuuzaawo nga naye atabuddwa ne muganjabuuza ku baabala b'ennyo bulungi. Waliwo era ne Daniel Winans. Muganda waabwe. Kati nze we nagufunira okubawulira ennyo because twayingira mu system nga music waali music asinga yalinga wa kadongo kamu yalinga wa band. Naye to introduce English music twali tulina kuwuliriza bali netubeera nga tumintroducinga like in churches kuba we nayingirira wano Dr. Sarah Dahad ng'ayagala twagala tuyimbekoko ku luzungu tuyimbye nnyo Oluganda naye kale katuleeteyo ennyimba mu kyenda ng'abantu mumanyi bulungi n'oluzungu nnyo nanga naye kati abantu gye bali abayiyiza ku nnyimba katuleeteyo ku nnyimba tutandike praise and worship team nti kati luluno kwata oluyimba luyige balukuba bwe tutu. That's how we started learning English music n'okufuna abayimbi bwe batyo. Bano baka Franklin bayite banatandika. Kak Franklin yajjako mu maaso ko ndowooza. Ate Michael W. Smith. Michael W. Smith yaliyo naye ate Toby Mark bano ba Matthew West baaliyo naye music yali atandika butandise okujja Uganda. Twamanyanga nnyo ba Jim Reeves abo bwe batyo twasinga. So netandika okwadmiring abantu abalaga nti no but I can learn something from this one, I can learn something from this person. Netandika n'okuyimba ennyimba zaabwe. So that's how I started music. Netandika worship team here. Those are 1990. Netandika band, Victor's Band. Nga makande gasimba wano ku Victoria Christian Center Mundeeba. Kati mwalimu abazaire kati olwokuba twayimbanga nnyo music owa by the way n'ebiseera ebyo music yali akutte wave yali music w'abakongo. Ye kankubuuzeeko webale nnyo kuntwalako naawo ambadde njagadde ogenzi n'ogamba nti Victor's Band yasingamu nnyo abakongo. Lwaki buli bandi gye mmanyi obaka ene legendary band oba bandi yonna emazeewo ebbanga yasinga kubwangamu bakongo abaddugavu kale abagundi wano abanayuganda wano temwabanga nnyo nate bina bitone baali Mukama yabawa nnyo especially mu kuba gita ate nga bakikola n'omutima gwabwe gwonna kati weevu eyo nga buli mukongo ava eri omulabirira nga ali talented kati ate bw'abanga mulokole ng'asobodde okutuula mu kanisa n'akuba kati tuulaawo ate okumuwa the best mu creating a band n'abeera ng'aliko kyakola ekiyamba obulamu nga bukola ki butambula. So that's how creating a Victor's Band. Nagisanga weerinze. Naye olwokuba nti twali bato with my sister. By that time I think I was 11 years of age. Kuba twajja okuyingira twasanga muzeeyi nabika nti kati kale munyimbiremu. So I sang soprano and my sister Joan Ndichirya sang alto. Joan Ndichirya is your sister? She's my elder sister. Ebya dala? Yes, sir. Naye familia mwenamwe Mukama yabawa oba ku mulembe guno nkugeraageranye kwani olengera familia y'abaana ba Justin Nabosa ba Jean Peace ba Jonathan Barbara ba Pastor ono gundi ono bene Ndeje abaana abo nabo Mukama familia yabe nenge gyagikozesezaamu mu maani kiba kisaka Madam Joan naye she's my sister so we joined that band. Netandikira ku bandi wetu netandika okuyimba naye olwokuba nti obeera muli n'okuyiiya ninga naye kati still I had that vision of being a solo artist. Omanye bya bandi leero ono wali eredo talaliiwo things of the sort nga oteeka okuyimirira mu kuyitibwako. That's when nengamba wange I have an assignment bwebanga nsobola okuyiiya Mukama na church mpadde let me use this mbereke ennyimba zenjiya. So that was 1990 mu mwaka gwa 1994 there I composed a song bw'omusaba awulira
1994 naye nesifuna chance kulu recordinga because recording was expensive. Okay. Naye no mu 90 nafunayo omukisa okuyimbako ne Ezekiel Sebagala. Yaluwa? Ezekiel simanyi oba oyinza n'omutegeera. Naye singles yayimba ennyimba ze yayimba. Yayimba tulire nange empya ye Yesu. Olwazo lwase. Ezekiel Sebagala. Yes. Oluyimba lutulusinziza paka eno. Kati okwo kwenne kutenywedde n'olumu lw'embangwa nsitula anyweza Yesu ye nange empere mwamuwanguza obusukiridde. Wow, big up to you legend. Omwami wa amanyi. Ezekiel Sebagala. Big up to you my brother. Yali akava mu Ebonies. Ng'alokose. Okay. So coming here nasanga band, we had to team up to make sure Victor's band. Victor's band. Mundeba. International. Kati nga tulina okulaba nti ekirabo kikola ki? Kyeyongerayo. Ne tu recordinga album twaje recordingira mu Kasajja and Sons. Kasajja and Sons. Twaliko luyimba meme yange nywelera nywelera ku Yesu. Kati lero luyimba lwe yampa okulidinga. Original composition ye? Dwali lwa church. Like nga bw'owulira praise song. Okay. Naye olw'okuba twanoonya nnyinirwo naga nedda let's put these songs together. Okay. Netukola that album. No, it was way back. I think it was 1991. Okay. Bwe watyo tewali wala nnyo. Ezekiel Sebagala. Akyaliyo? Jali, I think he's in Germany. Naye waba jali tujja munoonyera. Okay. Tujja wow. Yonna gyali tumutumiddeko. Tukutumidde ssebo. Okay. Then nenyimbako ne Betty Nakibuka. Okay. Betty Nakibuka being titwava ku kyalo kyekimu ate ng'era omwo mwe yayitanga nga batembeya engoye ne mami kati ne tufuuka ba mukwano kuba yakyamanga ku kanisa ne tubeera mu Sunday school ne tuyimba so ne tubeerako awo Namasuba Redeemed naye bwe twakulamu bwe tuti ye n'agenda ku Faith Arena so her going to Faith Arena she used to remember her sisters. Faith Arena wano mu Kabowa naye yaliwo? Yes sebo. Okay. Pastor Nsula Bambi bampita nanga karo jangu tuyimbe so albamu ye Mukama wange kweruyimba lwange twayimba fenna then n'eyokubiri okwali njagala nkwagala nze okusinga ebirala byonna kati twakola nnyo naye kubanga omwami bamuyitanga Tone Sengo Mukama amumuze mirembe ye yali recordinga that album naye nga munafunafu kati mukuba omunafu nga nedda karo jangu tukole kati ne tukuŋŋaana ne twewa harmony nga Tone munafunafu kuba ye yali producer wa album eyo. Olwo amakanda ge nga gali ludda wa? Yali oba awo yali side between Zana ne Seguku. Waliwo bye bandaga edda ewali Zana mixed ne bangamba nti gwano ewabanga studio ya Tone Sengo nga waliwo ennyumba eri munda mu kikomerako kati awe twakolanga naye olusinaga nti nodda tugende tukolere ku church seketereza amaloboozi naye olwokuba nti oluusi yabeeranga awe nenfuna opportunity okuteekangamu amaloboozi genda okulaba nedda karo tukole tuwe tuti ne Betty so that album also she featured me in that album naye ne encouragement ye tusobola like sisters Betty Muwanguzi Nakibuka yeah. Okay. Mama Baby Gloria. Okay. So that's how we grew up. Obate yetwemanya dda kubanga twali ku kyalo kyeki. Omwoyo oyo yaddawa okulaba obusobozi bwo nti buli wano n'oyita muno n'omugamba jangu nkwakireko wano tuteebe eggoolo. Akyaliwo. Nga simulaba nnyo ensangi zino. Ensobi eva wano nti nzayagala okuvaayo nzayagala okubaako kyenjiga sinoonya musomesa kungattako kibi nnyo kati ekyo we wasinga okubaawa so nga ate generally omuti tegusobola kusitukira nnyonyi tolimba naye ennyonyi eteaga nti wali waliwo emmere kuliko genda okulaba nga ennyonyi zizze buli muntu asitukira ng'olina ekintu ky'olaba ekyoyagala okuyiga okifuna kubanga still if you reach that place and explain yourself nagamba nina kyenkulabako kino nakino njagala kuyiga teri asobola kugoba okitegedde taliyo balegendi bammwe gye bali temubanoonya temubabuuza nako omusanga nako ku kivulu n'omuyitako mbu abo baggwako so nga byamanyi tobimanyi ne byakalaba tonnabiraba so
that is what we are lacking. Twetaaga okunoonya ku bantu abatusinga okumanya bye tukola. Olengedde abakyala bano n'abasajja ab'ensinkana ab'enjawulo nammwe mubadde mubalaba, akugamba nti bwe nali nkola kino nalaba gundi nankolera bw'ati. Katolaba bonna bayogerako be yali nabo babadde nabo mu layini era bali mu ttuluba eryo. Okitegeera balina legacy gye bataddewo. Naawe kennyini atandise okuyimba myaka 10, 15, 20 emabega oba 5 gy'osanzeewo nga singa oba ogitunuliddeko osobola okukola ebyamaanyi mu bwakabaka bwa Katonda n'oweereza Mukama Katonda an'osussa ne bwalirowoozezza bwe wali badde okoma. Tell the story tunyumize maama. Empozi anti empozi teggwa. Olwogenze mu studio kati olwomali mutandise okoze ne Tony Sengo wali nga muzikola album ya Mama Baby Gloria. Mugimaliriza. Kati mu interaction eyo Caron nina concert yalina concert Sheraton jango nyambe. Sheraton. Era mu myaka egyo. Yeah. Mu myaka egyo nga mategekane ku Sheraton era. Yali Betty Nakibuuka. Betty Nakibuuka. Naye era yaliyo because she had a very big team. Olonga mu mwaka kyo. I think that was over 19 over 92. I think that was 1992. Kati edda namwe mwabanga ne basaabavulu. Saabavulu. Oli najja n'akugula concert n'akutemera. Babangayo. No, not really. Tebabeerangayo nnyo. Bwe baba baaliyo baali side eri naye no mu gospel. Tebabangawo. Because Betty, I remember herself. Olwokubanga she was a hard-working lady. Kwegamba ng'olaba afaayo n'anoonya ssente wano n'anoonya ssente wali nejja gyetegekeranga ye. Ku Sheraton. Era mwe mwava ebibala ebirala recording some other albums. Kati nange nengano one time one day bwe naafuna ssente as a student kweganga obuuza ssente genda zijjawa. Kanjira nnindako. I believe one time one day God will provide. Ebiseera Madam Betty yenga tasoma. Ngali mu system akola. Yali nnyo mu kukola. Ye yali nnyo mu kukola. Wow. Wow. Ekyo kati awo tukulabye nsaba katono nnyo tuzeeko emabega wali otunyumize ku bulamu bw'omwami oyo kuba naye alina bye yakola eby'amaanyi. Tone Sengo oyo saamumanyako kinene nnyo. Saamumanya nnyo kinene. One thing I knew when namulabira awo nga producer wa album ey'okubira eya Betty when nasinga omulabira naye ng'omanyi omuntu amanyi nedda kino tukikole tuti as a producer yali mumanyi yali akuba gita yali akuba ebyuma byonna. Actually there is something which I also don't see ennaku zino. Tufuna ba producer nga oba amanyi ekyuma kimu especially nanga ebisinga nga biri programmed. Ebintu bya Tone Sengo byabeeranga live. Akwata bass n'ajambala n'akuba na recording. N'akwata solo n'akuba na recording. That's ekyo ekintu kyaleetamu enjawulo mu music. Okusinga programming all the time programming era okiwulira nti tekiri rich nnyo. Kati ate nga akuwabula which is ekintu ekiteekwa okubeera ku ba producers nti abayimbi tubawabule. Olw'okuba nti gw'okuba ennanga omanya noga nti koodi eno eddoboozi lino erya olto terivuddeeyo bulungi tukitereeze kivuge bulungi nga koodi bwetambula. Ekyo naawe kyekikufuula ow'amaanyi because you correct people and you do work. Era kyekimuyisa producer kuba you are after producing better work. Omuyimbi ono buli wakola nno kale n'akola waka atatuukanye kubanga oyagala omusigaze nga customer wo naawe ogenderamu kikulye. So tell the story tunyumize tukyatambula bwe tutyo tulina legendary omukyala Carol Budhwike nga bwe twabatandika sho nakugambye nti she's among those few we can mention abayina kye bakoze nga kigasse ku gospel music for years. She's among abakyaliwo nako tubona okukolako nga tubalabako ng'okyayinza omwebuuzaako n'omugambo wange kino kyo kitambula kitya ye mmwe mwakikolanga mutya okitegeera. So mwebale nnyo okubanga mukyatugoberera tukyatambulira ddala. Kati Madamu Carol awo tuvuddewo omwami oyo yeefa myaka ki? 90 I think over 92. Sikyajjukira bulungi. Kubaffe ntandika omuwuliza nga naye alabika yafadda. Ngaye kayafadda nnyo. Sikyajjukira bulungi
mwaka naye nga teyatuuka 2000 teyatuuka 2000 kati mu ngeri eyo nange nayiyangayo obuyimba bwo naye bw'olaba nti akayimba gwe nalaba nga akayimba nenga naye kano tekatuuse ng'obuyiiya naye nfuna ekitabo ne mbuwandiika nentereka bwe ntyo kati in 1995 nengwa ku producer omulala George William Kiberu era naye yava mu Ebonies kati ne tubeerako naye mu Victor's Band but after some time nakola ki n'agenda ebweru kati n'asinzira nanga Carol nakuleka oyiye ennyimba oyinawo mmeka nti ninawo 6 ngolo agenze ebweru nanga akwata ennyimba ezo omulembe gwo gwali gwa cassette nangamba funa radio recording ennyimba ezo nga tekako ennango oba ogirina efunire beat nze nfune ennyimba ezo in your suitable key gy'owulira ng'oli comfortable oziyimbe bw'omala oziweerezeewa ebweru UK so that's what I did kati nga process ogimanyi process nali ngimanyi ebintu byali bitandise okubanguka okuyingira ng'otandise okubeera omutegeevutegeevumu so by that time actually he sent for drums nalina omukyalo of course yali akola mu airlines nensendinga engoma nensendinga ne kateepu kange n'akwata ennyimba ezo n'atandika ozikolerako instruments eri ng'aliwa mu UK because he wanted me to of course nga bwe twali ffenna tosobola okuyimba nti njagala okuyimba naga kale that's a dream that's your vision kale tujja kikolako so bwe nazimuweereza n'akola instrumentals nanga nti kale nja zikuweereza naye naga nti naye weetaaga nga wendi nenkulagirira kino bwekiti olabe nga bwenkubye intro kwegamba okuexplaininga online kiyinza obutakola makulu ne mugamba okay until bwe nafuna opportunity in after school nagenda mu secondary ne Lubiri secondary nemala nengenda St Maria Goretti nemala nengenda Makerere University so Makerere wakola course nakola music dance and drama performing MDD. arts performing arts gwe nakola because that's what I wanted most so now after that nengenda training essomero pa Mole and post schools baina choir ekibuye wali yalinga kibuye Pearl of Africa Children's Choir nga choir yegenda kutambula mawanga Pearl of Africa Musical Children's Choir ngeva mu Moland Primary School yes kati mu training okwo tuyize nyimba tutambudde in 2002 that's when I traveled with them nga master waabwe yes coach waabwe kati mwekyo I got an opportunity to meet George William Kiberu mu UK ne recording oluyimba bw'omusaba mukolera bweru namukolera bweru bw'omusaba awulira bw'omusaba awulira bw'omusaba awulira tokowanga kusaba so that's the song naye yafulumanga single kyobulaba eri 8 minutes yafulumanga single so when I came back eyo ye yali starting point yange nga Carol Budhwike olumwaka ki that is 2003 your very first time in the studio in the recording studio wali mu UK I was in UK recording a music twali tumalako 2002 nenduweereza ddo ne lunsooka e Kampala kati nze nga nkyaliyo ko nina bye nali nkyatereeza 2002 I came when I came I made walikola 2002 nga gwako wa recordinga when I recordinga n'oluweereza era ne lujja 2003 ne lujja mwaziweerezanga mutya era music owebweru oyo mwamufunanga mutya owaba Kirk Franklin ba Toby Mac ba Matthew West bani waliwo abalinga bajja babeeranga ne cassette olusizabanga cassette olusizabanga CD actually that is way back ng'omulembe wabeeranga wozi negundi ennene gramophone abamu bateekanga ku gramophone abalala bateekanga baluyita lutambi gramophone yegundi kyekyuma ekipuleyinga naye kati kyalina amayinja ejjinja bateekanga ku jjinja ejjinja eryo nga lya mmeka olwo nga ligulikako saagala kulimba nali nkula bukuzi naye kati ebiseera ebyo olwokuba music bwati bwe yatambulanga kati nze ono bamumpa ku CD by that time CD zaali zitandise okujja CD yes zajja mwaka ki 2 3 awo zaaliwo yes zaaliwo entonotono
so nenduweereza ne batandika odduplayinga ku ma radios agasinga. So nagenda okujja eno nenkwatagana ne Pademan. My brother Pademan yalaga nsukuwa 2-3. Yes, sebo lwakuba teyalina studio. Olonga akola ne Pademan. Nangamba karo kati Pademan nze namanya ndowooza ng'akyali muto ddala ng'ava Jinja. That is the background kwegamba eyo gye mumanyidde. Jinja nga yanonayo. Gye yali asabira era gye yava okujja eno. Kati mwekyo nanga karo tusobola okukola ekintu ekyo kuba twakubanga ennanga twaweerezanga ffenna ng'ali ku living water. Wali eri wali Pastor Gundi. Pasakabunga. So conferences eno Pademan yakubanga ennanga and he used to do very well. Oganga tukwatagana twaberanga nanga Carol you have to produce some other music tufune studio nengamba kale ne mulaga ennyimba zange zennina ne tugenda mu studio. Actually yafuna oli yandagirira tracks bwe zitambula nenzikwasa Pademan. Lwakwate yalina studio we went to another studio. Oli owe UK George William Kiberu. Ye yakubirayo lumu. Yankubirayo lumu. Nakusiibula. Nampa tracks. Kati tracks bwe nazireeta nenzikwasa Pademan. Ate nga abitegeera. Pademan. Ne tugenda mu studio ne turecordinga music yo. Olunga Pada akubira mu studio z'abaani. Bali bangi. Waliwo Hope studio kati yo gye nalaga. Eyo yali yani. Bali bamuyita Tibita erunge amakanda gali luddawa twakolera ofe ekizimbe bakiyita batyawo nga ku Pioneer Mall wansaawo mwe wali London Chambers awo ndowooza obwe watu simenye ebizimbe birabika byakyuka William yes naye album nefuluma eyo negenda kwaliko obwo omusaba awulira lwazi lwange ye Jehova naye yawawa akayimba akalala baba wetu ali mokozi bwe butyo eyo album nefuluma nga tekuli video kubanga ebyedda byali bwe bityo. So that was my first album. Wow. Madam Carol, recording the first album yo because ne Pademan mu studio etaliye mweya tweyiya album eyo bwabanga wedda ba promoter bagulanga ennyimba bagira ba mama makulu bagigula bagira ba mama makulu ne bagi promotingira dda yali ani oyo yali X Zone International. Brian Kabito. Big up to you my brother Brian Kabito. Yes yagigula X Zone yo yatutambuzaako edda nino oluganda gwe nawandiikira ennyimba netukola album nagitugulako album 800 kati oluganda nampaako 300 banne nawunga 3 300 nengulako akagaali kachenja nenga nenkakube waka wali mu lujja bangamba ogyewo akagaali kabandi kadde kachenja kamaundi nakagulawo katwe so 300 egy'oluganda gye yampa ng'omuwandiisi munnange nange nendyako ku sente z'X Zone nkwagala nnyo muganda wange Brian Kabito oli w'amaanyi kakati album eyo olwo bagiguze omanyidde promoter bwe yagulanga album yagipromotinganga asobola otunda tape copies sicho it was distribution and duplication rights. Wow, he had those rights yagulanga duplication and distribution and ngambye distribution and duplication. Yes. Okay. Azikubaganyamu ate nazitunda. Nga izo rights zagula. Yes. Noloza buli atunda tape yamanya nga kyatunda. Abamu batunda kufuna sente. Abasinga tebamanya. Ate kirala first of all olwokuba nti omuntu wabanga tomanya exactly kyokola. Ebiseera ebisinga ate n'abamateeka because twakolanga ebintu ng'okikolanga without legal guidance nga tekiri kulaba toyina balooya olaba omusuubuzi nawa muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli. Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, facer boards, hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga. Tusangibwa e Kawaala Katoogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'Abayindi. Essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 noti M55. Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe.
ate nga noono kyangu nedda nze ngula era time will come I'll give it back to you. Okay. I'm not buying it forever. I'm just buying it for a short time. Distributing naye kati nga naye bw'olaba nti bwekibanga kinaatambula bwe kityo it's not a big deal. Okay. Let it go bampe sente ngende nange nnyumirwe. Because abaguze distribution and duplication. Okay. Okujjako nga wabeeranga wabagezigezi aganti kati ono kati kamudde n'alyoka akwata n'ebirala ate n'awandiika birala ebyo sijja biyingiramu. Kati bwe yakukwatanga n'agula albamu yeeyo rights zamalanga ne zikuddira after a while after a period of time zikuddira because you have to write legally. Ate kati gwe wali muyivu ne waliwo abataabimanyaanga nga yamanya atunze albamu eyegenze kati kankole endala. Sibonna n'abayivu munnange era naffe ebimu twabigwangamu. Kyenkugambye nti eno wansi ng'olaba clauses nga zoogera ate birala. Yes. Naye genuinely speaking omuntu nga you are a distributor, you are a duplicator, you are a publisher, omanya rights zoguze and it has to be for a while, not forever. Okay. It has to be for a while. Then after that the work goes back to the owner. To the owner. Obanga yaba yawandiika yaba yakola kintu. Genuinely obanga ofunye what you want, you promoted, you have done everything. Why don't you give back the work of the person to the owner? Okay, awo nawo wabaddewo lesson Namba. Yes, sebo. Weebale nnyo weebale dda Madam Carol. Album esooka. Tell the story. Album eyokubiri. Eyokubiri. Sokoleke album eyokubiri wafunamu kyenkana ki? Esooka. Esooka saagala kulimba. Bwawera obukadde obuna. That season. That season it was not bugambye kinaana. Which year was that? Yeah, fe batwa kinaana. Ate fe seri ewa mweri emabega eri. Fe maaso mu wano nga bangoma banatera okujjaawo. It was 2003. Yeah. Kuba bwe twamufe Yamala tutemera ne bangoma n'endaba ng'aguze engoma. Kyadependinga nga bo balina engeri gye bageekingamu abantu baabwe. Nagifunamu kubanga mu kugifunamu nali having work ng'omulabako ng'omutaddeko wali. It's another thing by the way. This goes to the people who compose songs. Oyiiya oluyimba n'olulekaawo. Genda olurecording. Bw'omala luteeke let it minister to the souls of the people. Kubanga oluyimba lubaalukozesa nnyo ku radios ezisinga okusaba. Awulira. It's the biggest hit. By the way, tebasobola kutuma most popular Christian songs. Nolekayo oluyimba era ndowooza abazzukulu b'abazzukulu bo baligamba ne banne jjajja waffe nga ye yabikola baabikola batya. Kisa kya Katonda. Amina. So we come to the second album. Okay. Baali bagiyita batya? Eyayimba Sonyiwa. Nagiyita Nkomyewo album. Ensonga lwaki nagiyita Nkomyewo, that's the title I gave to the song. Okay. Naye nayogera ne Chiwa Jason. He's my brother. Bano n'abantu abasinga nkuze nabo. Chiwa Jason. Okuvira ddala ebbunga. Ono wa 3-in-1. Yes, yali Kansanga Miracle Center. Ng'ekyali eri bbunga. So ng'akuba base. Kansanga Miracle Center asooka bbunga. Kati gye twasookera eyo ye n'akola ki? N'agenda Entebbe. Okay. Entebbe. Kati ogenda mu ngeri eyo twali tumanyiga nanga Carol, you come to the studio. Nze recording oluyimba ennyimba. I want an album from you. Studio is here. I'm giving you an offer. Olisasula ng'omaze okola ki? Funa sente. So that was my second album. Kuliko Sonyiwa. Kuliko Sonyiwa abakusobya basonyiwe n'aba bakusobya tokyawa muganda wo. Sonyiwa nga Yesu bwe yasonyiwa bali abamukomerera. Kuliko limbo olulala nkomyewo mu kwagala kuli okwasooka. Kati actually baali ba producers babiri ne Lalas. Baali bamuyita Lalas. Manyi bamumanyi era yali 3-in-1. Yes. So he loved that song so much. Nkomyewo mu kwagala okwasooka. Nekwerako limba tukusinza tukutenda mukama gwe tufiirira. Which other song? Sokoleke Madam Carol. Album eyo nga kwaliko vibes ennene nnyingi. Promoter
anyway batakunyize nnyo mbadde manyi nti wakwatanga ennene emu n'oteekako n'endalalala omanye ebintu bino bisinziira kati ffe engeri gye twatambula bw'obanga olina oluyimba oga nti ate lwaki seruteekako ate ninde lukole ate ninde lulinde albamu endala ng'obubaka bwa ssaawa eno amazima albamu yaliko tukusinza tukutenda mukama ye yaliko era sonyiwa eyaliko n'enkomyewo na nnyimba kyendala awo zaali ssatu endala nkyazijjukira anti nnyingi zaberengera 6 endala sikyazijjukira garumekawe nateekako olulimba olw'oluzungu lumu lulala weesige mukama weesige kabaka oyalwana entalo zaffe n'aziwangula I think those are the songs ezaali ku albamu eyo ani yagigula nkyamujjukira tomujjukira yali kasiiwukira neyo albamu nga yalingagga yali kasiiwukira okusinga it was promotion purposes kubanga ffe promotion gwe ng'omuntu promotion nga togisobola gikola promotion nga tosobola gikola naye ng'ate omuntu bw'abanga agitutte for some time naga nti 7 years oba 5 years oba 3 years nga tekiba kikola because after some time back to you. Wow, after 5 years after bakolanga 5 years bakolanga 10 ndabangezi singa bakolanga 10 nga mala rights nezikuddira kyogamba albums kasiwukiro ba exizone bakasajja oba ba Abitex ezo bagulanga edda rights zadda mu bannanyini baba ku time gyoba omuwadde oba kusinza ku time gye bamwagula nenge kiwandiiko kyayogeranga myaka 10 kisinziira nalinda byekongo oli atusainingira mu maaso gange ebyo saabe tunulya za maaso gandi ku ssente there are some clauses which are hidden. Some clauses kitegeeza nti ebintu ebiri legal let's take them to the legal people batuvuunulire kijiba kijja kutuyamba that was the second album then nenkola album eyokusatu kati nno album eyokusatu yali sitaogopa era kiwa yagikola kitegeeza ki sijja kutya sitaogopa sijja kutya I will not be afraid, I'll be bold in my attempt. With my Jesus I'll make it. Sitaogopa, nitakuwa na uhakika, pamoja na Yesu nitaweza, sijja kuwanika. Lwaki abantu bedda bakola music mbire ebyo oba baserebu oba bapolitician oba bayimbi lwaki oluswahili mmwalinga mulumanyi lwali kukusira basi za mu masomero mwalusomanga nze noza kyavanga mu interest personally I wanted to communicate to abantu abangi ninga wasoma ku luswahili kubanze enyimba ze zimu zirimu oluswahili abakongo benabeeranga nabo banjagaza oluswahili lwenyimba zisinga twayimbanga mu luswahili naye nga swahili generally abogende Tanzania I went to Tanzania for ministry. When was that? That was 1991. Ngo wagenda oli muto actually nze nali nsembayo n'obuto ku ttiimu naye ng'ekyakola amakulu you cannot communicate nga si luswahili. That was Tanzania. Naye olwokubeera tetwamanyanga nnyo luswahili twayimba ennyimba za nikiwa na tabu we nitamupata bwana napata yote ennyimba zetu ezaalingawo olondoza lwali lwani yali obani yali Shara mwana yali Rose Muhando ate oyo wajjo juzi so we communicated twayimanga ez'abalala naye nga we communicated so okumanya ennimi ennyingi kikola oba kyangu nnyo okuyimirira n'oyimirira e Uganda n'oyogera Oluganda oli n'akutegeera naye ate when you go to the north n'oyogera oba n'oyimba Luswahili omuntu akutegeera same applies to Kenya ne Congo nayo bawulira Oluswahili communication was more important ze gyendi kati nga njagala bwe nnyimba Oluswahili n'ennyimba y'Oluzungu n'ennyimba y'Oluganda to make sure that I communicate eri abantu abangi. Wow. Oina a lot to tell us. As you know, tell the story to Nyumize show yenze mpaje given Brian Kagati tukyatambula tuti muganda wange awebala okubanga koli ekyo kyokola kya bbeeyi nnyo nnyini ddala gwatulabira ku YouTube sharinga and tell your friend to subscribe as well to that YouTube channel Church News TV Uganda. Tulabire walala nawe kikoleko ate na mukama ajja bakutuweera omukisa ogw'amaanyi nnyo nnyini ddala so ekyo kyakabi ky'amaanyi nnyo nnyini ddala kati Madam Carol albums sofa wakola mmeka oba wakakola mmeka bukyanga obaawo akakola 7 albums 7 7 albums 7 albums yes
ze nyimba nga mmekaawo times musanvu kale tugambe musanvu ba mukaaga times musanvu that's a lot naye kimanyi nti music wo ali mu masimu g'abantu ali mu makompyuta g'abantu ali mu maka g'abantu ali mu TV stations archives ali mawanga gy'otatuukanga kuba ffe tulina baganda baffe abatulabira mu mawanga ag'enjawulo nga yinza okugamba nti owaaye nze ndi Yugoslavia naye njagala kulaba Carol Budhwike kiki ekimufaako omukyalo oyo ali atya okitegeera so kitegeeza music baba naye yonna gyo kugamba atambula n'atuuka fetutannatuuka ntegeeza ki social media platforms zino zonguyiza abantu okubeera wano nga ensi yonna emanya ekikufaako okitegeera ntegeeza ki mwe mu biro byammwe wali music oyo owaba Bibi Wena Nziba Sese Wena Nziba Whitney Houston mwamufunanga mutya abasonga baffe batambulanga ogenda ebweru ng'olwofuna ku music kuba bwamuleeta n'amuteekako aweewuwe n'aga nti eba naye mujje muwulirize actually batuyitanga na buyisi mwenna mujje mutuule wano ate nga mulina rediyo wammwe kati ate channels ezisinga nga bwe nkugambye nti bwevu yali ya Congolese tetwawuliranga nnyo music naye abasumba bano abatambulanga nga bawulira messages and music n'agamba abakwaya abayimbi mujje muwulirize ne mutuulako awo ne muwuliriza osobola n'okafuna n'okateeka mu teepu baba nga azireese n'owuliriza concentrating anoyiga so that was the way naye ku mulundi guno amazima gali nti social media ekoze omulimu munene social media ekoze omulimu munene era I think tuteeka okufuba okulaba nti music atambula ate nga tumufunamu wakati mulimu there are people who really don't want to take things for free. I know them very well. I cannot take your music for free. No. I have to pay for this. If akubuza, do you have a YouTube channel? Do you have something like that? Bobanga toina wajja music nga sasula. Wachiri akwa cash. Wow. No manya no, I've not given something for free because amanya no there is a labor. Waliwo hard work that was echiri emabegeri and there was a cost paid. So I cannot take this for free. Let me pay something. Chitegeza social media. Era you people abali ku social media. Help us ngabayimbi to make sure that our music is jali. If it's a YouTube channels making sure zitegerekeka zibeera nnungi zitukakana n'omutindo because those people have batulese Abamerika technology kugamba inengeri jagenze nti n'aba Nigeria wano mu Africa ne banna Kenya batulebya baba kati tulina na South Africa ubeere ng'olina channel yo manye nti etambula etya tufune abantu abali experts in IT that can help us of making sure nti ebintu bitambula bulungi music tumweyagaliremu ate nga ne message etambula eri obulamu bwa thank you very much by the way Madam Carol aina YouTube channel uchayinza ogendayo n'ogirike n'ogisubscribingako tu anolaba ne wakawe gwateekayo abambi mutwe support through that. I know God will bless you for doing that as well. Yadenga namwe mujaba mutuwadde omukisa. Abuli subscribing ku channel y'omuyimbi wobo y'omuntu oyo obo omuntu akola by'oyagala. China empe kale obo ina kyogasse kuye gwe kimanye. Yes. Obo kimanye bato kimanye obo ina kyogasse kuye. Naye ateera laba sheyalinga fuba okulabanga naawe boba omwagadde ng'osimye byakola. Geza kulabanga ate byakola obisheyalinga n'abalaba berenga babitegeera. Mukama ajja kuwa omukisa. So tera nnyo okugamba abantu nti teriyo omuntu atalina kyasobola. Taliyo. Buli muntu ku level yalina kyasobola. Bw'olaba nga tosobola kuyimba nga Madam Carol yimba nga ggwe. Ojja kuyimba. Yimba nga ggwe. Naye ate tokoowanga kuyiga. Okitegeera. Bwe kikwatagana n'okuyiga tokoowanga kuyiga. Oyinza obbanga byokola obikola. Nga tosobola kuyimba nga Madam Carol naye ng'oyimba ggwe. Naye nga ate olina by'osobola okumwebuuzaako. Oba okutunula n'omuyigirako okitegeera so ekyo kibeera kikulu mu bulamu obw'ensi eno era abantu ekikulu ekyo munnaye be bawangula ensi eno era be bagiba nayo mu ttaano so tell the story tunyumize ekyo tukyatambulira ddala mu maaso emboozi yo ensuseeko okunyuma Madam Carol albums musanvu zonna ozikoze
music wo right from day one atwalabye nga teyarejectingibwa tebamurejectinga kuba Brian Kabito wa X-Zone International yakugula album yasooka kitegeeza n'endala bazigula buzibu ki bwe wasanga mba promoter bano oba ba distributor bano oba ba publisher bano abaagulanga ennyimba zammwe publishers nga bwe nakugambye baka tebakyaliwo nambe bwe wasanganga it's bakola omulimu munene because sometimes if a person is just coming up okula bukuzi music was promoted naye nga bwomanyi that financially still it's them to benefit most kyogeza kutegeeza basinga okufunamu kyogeza okutegeeza music wammwe yagejja nnyo okusinga mmwe it's true in terms of promotion kati n'ekirala abamu akasente ne katajja bagaana okuta music oyo going back sometimes agreements ne bazibleachinga tatuukiriza kye yasuubiza things of that sort naye nga like in a teamwork kubanga if a promoter ngaafunyemu n'omuyimbi aba ateeka okufunamu ekirala labor or somebody's labor don't use somebody's ignorance okubeera nti ate gwe omufunamu when time comes nga this is agreement yali egamba bweti gituukirize ate era bwobula nga ofunyemu leave it to the right person kikole amakulu naye nga bapromotinganga kirungi kubanga abantu tebaba na busobozi people were not capable of duplicating and distributing that music so kati what the challenge we have mostly and we've been having is piracy nokola oluyimba emuntu eyali badde alugula computers ezitalinaako what should I say tebalina rights talina right oluusi ogenze some songs ogenze waliwo technical rights n'ebirala ogenda okutuuka eri aga nti ffe tulina waliwo omulala afuna mu music ono okusinga gwe nnyini ye okitegeera kati nekijja computers ezo the copyright law has to be enforced when it comes to some collective there is monopoly of collective societies tulina ndoza mu Uganda tulina collective society emu UPRS but it doesn't mean that nti tewasobola kubeerawo some other collective societies naye because it's being recognized by the government and whatever it's monopolizing it shouldn't monopolize it shouldn't generally speaking it should not if you're to protect kubanga nabo basosola batya and mu nfasula yaabwe mpulira bonna abaregisteringa ayinza okubanga yaregisteringa aga nti ono wa miliyoni 2 ono wa mitwalo 10 something like that tewaliwo sente enteeketeeke kati there should be light gamba nti no musical atambudde bwati because they are the very people who collect money from these computer people be babajjako ne babawo rights to distribute music olina muteeka kasimu ke yes nakwata ennyimba 10 yuko genda mu paaka obuuze akwata ennyimba 10 naziteeka ku CDM ng'agusalidde nusu 10 nusu 10 nyimba 10 kati n'obuuza nti naye kati ono alina right ey'okufuna era okugirayo ng'akugirayo license ng'akulaga nti nze nafuna obuyinza okuva wano abamu abatalina naye bwadde ebbali bw'ati n'asasulayo z'asasudde ne bamuta n'agenda n'addamu n'akola the same thing so I think and I pray and I beg the government I beg the legal authorities let's enforce the copyright law let's enforce it nga Nigeria tuntumuse because of music this is an industry which should not be ignored it's an industry which should not be ignored bwebanga mwagala emisolo mwagala ebirala mukola ebirala this eno industry nayo eteekwa okuyambibwa eteekwa okuvaayo eya music kati ati kyewunyisa oyinza okulaba nga secular in one way or another bo bakifuddeko and when it comes to gospel n'olaba embaga y'amaanyi n'olaba embaga so I believe and I think if the copyright law is enforced
music ajja kusobola okutambula mu ngeri ate endala ennungi artist n'afunamu na buli mukozi akoze ku album eyo n'afunako naye n'abalala nga ba publishers nabo ne bafunako. Okay. Ne aba UPRS abagamba babayita mu registering ate era ne mugaana. Temukiwagira. Nkugamba eki mulimu ekikuyitirako n'oga nti kansirike obusirisi. Naye nga okuregisteringa oba oliawo singa mwaba mu registerinze nabo ne mulaba kiki ekivaayo osanga kyali bawadde amaanyi bakyayitaddewo ekitandika. They've not benefited at all. Most of them, I know them. They've not benefited at all. Awani alina okuyambako. Nze ndowooza legal department ya Uganda. Weeri? Ekikono ekyo. Yo weeri? Simanyi. Ate dayizo tutangaaza mu kubanga yali badde yakiraba dda kino ekintu kino. Obuuziza nti yo weeri. Nenzijukira omwana ne bamukwata ne bamutemako omukono oli abadde agenda mu rapinga ne bawaaba omusango ne bagutwala mu kooti jaji n'agamba nti ono omulenzi talina musango. Kati bw'ombuuza nti yo weri n'ensirikawo mba mukyamu. Kiri Kampala, Uganda, East Africa. Okay. Madam Carol, we twagenda mu lockdown awalina concert wali otimbye. Kintu ekyo kyakuyisa kitya okutuggala nga omaze okuteekamu ssente z'okulanga n'okukola okumanyisa okwali kukwatagana ne concert ye yali egenda okubeerawo? Bubi nnyo 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 nga gye nkomeza. Wanje? Because concert yali egenda kubeerawo 20th, was it 12th? Easter Monday. 18 a month before. Ne tugenda mu lockdown. Ne batulookinga. Of course olaba nakati era ensi tennaba kudda bulungi waggulu. Eringa ekyazibiriza. Kati of course abaali bantaddemu ebitango byali bitandise. On TVs, on radios, entegeka zonna zaali ziwedde. Kyampisa bubi. Kyakuyisa bubi nnyo. Sinnazuukuka na gyendi. Amazima ddala. Naye olw'ekisa kya Katonda zaali mpitirivu kubanga ebirango byonna byali sasuddwa. And ne timing nga bw'oba obaze nti kati mbaze kino after this concert ngenda kukola kino na kino na kino naye oba weetaaga to replan kumakinga kati ndi mu kuplaninga rebranding myself 1 2 bringing new music to make sure that at least nziramu okutambula era natandise dde okuddamu okutambula era concert nja kuba mbategeeza. Okay, Amina. Kalinga gwe legend omukyala alina eddoboozi mu gospel music fraternity. Twalaba wano abayimbi n'abatali heavy nga ggwe nga basituse nga bagenze eggulo okusisinkana Mr. Gulu. Gwe tewateeka tonte embeera yonna yonna tewateekawo nteekayo program yonna kutuusa wa Mr. Gulu eggulu? Ekirungi nali sikoze nzekka. I had Saabavulu mass robe gwe nali nina era nali nninda kivawuwe alabe bw'abanga asobola okulumba Mr. Gulu okulumba ng'alumba bw'aba tasobodde nga twekwanyakwanya nga ffe nga twezza ku luguudo. Yes. Wow. Because I was not alone anyway. Preparing that concert, I was not alone. Ne twalaba abantu nga beekwatakwatawo nga balumba eggulu era abamu mbu baafunayo kye baafuna. Wabiwulyako naawe? Nabiwulira. Naye ebintu ebimu waliwo lwolaba nga oba tekisoboke kuba byalimu emivuyo mingi ate omwoyo wa Mukama. Our God is a God of orders. Spirit of order. Kati nga ndabira ddala twekalakaasa ate nga waliwo ali waggulu wa byonna asinga ow'eggulu ne mugamba mpa amaanyi nkole nnyo sente nzifune ezandintutte eri Mukama mpa amaanyi nzikole nsobole ozizzaawo. Wow, ekyo kinyuma ate nate okukiggala oba okusiringa. Omanyi abantu nga bano oba omusisinkanye emboozi era munneeteba nnyimpi emboozi eba mpanvu ddala. Kati Madam Carol, mu bayimbi abayimba ensangi. By the way, before that, Pastor Kayiwa oyo yali muyimbi mu myaka egy'edda. Kituufu oba? Era akyali muyimbi nakifuna bubi naye choral music
Koro. Yes. Yaliwo oyo tunnyonnyola n'alaba. Wakwaya, soprano, bass, alto, tenor. Music oyo wakwaya tatera kubaako nnyo bidongo gaba maloboozi. Wemulokokera awo nnyimba kizi yayina ez'akabi. Kuba bo baakuba kuva mulembe si gwamiini eyo. Kali kato abafirisuti banyooma dananana uvumu gakesize ebigambo nno kyabijjukira asembera envuumulo tekyanga envuumulo nekatetena kutiisibwa kamukubana tabantuko mukama linamanyi ye composition ya Pastor Kayo mukuzo zali nyingi era ziwulira n'otulaba oti n'owulira ate akalala sagala kulimba sikyazijjukira generation yabo mwagisanga ekyali y'amaanyi oba yes nakugambye nti nayimbako ku kwaya okuva walya obuto paka wenatuka ninga naye mnyimbye nnyo choral music njagala kuyimbirako ku bidongo naye Echoes of Holiness gye nakugambye gye nayimbako mwali mami wange n'abalala music oyo atambula kirungi kye nti choral music wa mirundi mingi alimu types nyingi nnyo but it also ministers even now kubanga osanga ama churches galina choirs ezenjawulo vocals kati mu bavubuka bano abayimba kale ensangi zino alwago oyinza okulondayo n'ogamba nti mu bawala ndabanga gundi oyo mu balenzi ndabanga gundi oyo ennaku zino ng'omulembe olaba abagulina nga bangi mu bangi ntolerayo omwomu kale ntolerayo kale basatu ku balenzi basatu n'abawala basatu omu alayika nga bangi kale nga gwe yeetegereza ekintu kino zentandikirewa nina omuvubuka namusanze najjo juice bamuyita Bukenya ali awo ku Namirembe Christian Fellowship kugamba akubye oluyimba akubye ennyimba wulyanga music mugagga music azitowa music mulungi abalala bangi buli omu ene waba ne genre ye mwatambulira Davidson naye akubye music ddala omulungi era atambudde kwegamba bangi mubawala nkugamba ani ate ennaku zino bayitirivu Bukenya yani alinyere ddala sagala nakuli omanyiko lyabo Kenya n'ebyo byakola n'onyumirwa mulimu worship music nosanga Pastor Jonathan Babara simanyi mulimu ebintu oba ngambe nti music is categorized mu ngeri ey'enjawulo mulimu abakuba dance hall nosanga abakuba raga nosanga kugamba bangi otya n'okulondamu nti nonde mwani naye ng'ate bonna bw'otuula bw'oti nga maama bw'otatekwa kusosola mu baana oganaye ono omwana ankoledde ono omwana ankoledde ate ogenda okulanga n'oli akoledde nga maama sijja kugamba ani kale mu luyimba lwo olwagundi Sonyiwa odi eyo wagikola mwaka ki 2002 yes ate video wagishootinga mwaka ki video waliwo video bane nkyajjukira n'omwaka waliwo video yasooka ng'erimu akaana akali akawala akato kakola nka vixen bane kakulu kati ka myaka 23 akaana akali akata kebasanga balya oba maama wako basekumade me n'agiwa ne kagirondayo mu kipipa bambi ne kagirya that yalina mwana wa Pearl of Africa Children's Choir I think that was 2004. Kali myaka 23 katonda wange kati kakola kyo kuyimba byakabiyingira mukabigenda munyo ndo mufuna nja kumunoonyereza kali South Africa yubanenge nerinnya siriera bidongo omuzungu omweru waliwo omweru waliwo yali omuddugavu mita Prudence ndoza kekano mama ke yayire mmere mu kipipa ne kalondayo video yeddanga njagala ogiraba nga bagikuba ku Record TV ne tulaba nolaba ne ku WBS awo ku Sunday nga bakuba gospel bana bakuze kakola myaka 23 akakana kemula mu video ya Sonyiwa kebayire mmere mu kipipa ebiro bitambula anyway tell the story nivize ayenze mpaji given Brian Kagati beto betutambudde olwaleero atubadde n'omukyala legendary omukyala ayina kyagase ku gospel music omukyala omu ku beebuuzibwako mu kisawe kino ekya gospel music anze omu ku basajja abalina amaalo anze ne bwe nsinkana abantu nga mmwe sibamanyiira
era ojja kundaba nga nsigala nkutawaanya nkubuuza ate kino mwakikola mutya ate kino kyali kiti ate kino kititi nze bwentyo bwe nnakula alina gwe nagamba yali ani Pademan nawe namukyazako mu interview nemugaa nti Pade nze nagaana okukumanyira buli nkulaba nsigala nkutya olw'ebyo byokola nebyo byobadde ojja okola bulijjo reason being natandika okulaba nga simanyi nti oba ndikutuukako oba ndikulaba nako batulinyumya namu kati begamba nti nkumanyiridde kitegeeza byomanyi sijja bimanya nja kwetwala nti nkumanyi nga sikumanyi kyobola kati nze nsobola okukumanya nene sitakumanyiira that is me Brian Kagati okay knowing a person and familiar kumanyirira actually bakuyita kumanyirira kumanyirira omuntu webale kubeera ekyo kuba kirungi because buli lwomanyirira you don't learn ekituufu so Madam Carol akatale ke kamaama ntanda kijo wali agadde okusibirira fe abayimba mu generation eno olangira akatale keka one abayimbi tumanyi okuyitibwa kwaffe okay we have an assignment. What assignment you have? A assignment eyo bw'ogimanya omanya ne message gy'owa wayitibwa eri baana give a message to the children wayitibwa eri bakyala wayitibwa eri baami music kikaaki there are people who are all round naganja kuba raga nkube dance hall nkube worship nkube contemporary byonna it's okay but just know your assignment. Two, no industry etali mu challenges. Okay. Challenges are there. Bamanje okugamba nti gospel akaluba kanyimbe mu secular. Yeah, akaluba naye secular byo byanguwa. Ne secular akaluba naye wayitibwayo. Okay. Is it your assignment? So challenges ezo manya how am I going ngenda kuziyitamu ntya tojja kuzimanya weka erojja kubeera bonobeera isolated ngagwe you will not learn you will not be encouraged you will not be helped. Don't isolate yourself. Try to learn from the people who have been in the field and know what challenges have they faced and how they've overcome them. Ekyokusatu bwe tuba nga tuli ba gospel artists, if you are gospel messengers, ennyimba zaffe zibuulira enjiri, zijjudde good news. If there is no good news, in your music, kitegeeza waliwo a question mark. Let's revise. Message mweri. Are we looking at only the bulungi bwa ndongo or also the message? Let's consider that. Ekintu ekirala nga bwe nagambye one thing was knowing our assignment. We should also mentor others. Okay. We should mentor others because we are not here forever. Okay. Industry tojirimu forever. And we should not fight. Sirina jendaga, it's okay, but you will not be here forever. Nga bw'ozadde abaana nga bw'oyagala okuzaala abaana gwe atannabazaala manya nti abaana bataddemu ki Mukama abayitidde kola ki, not forcing it on them but manya nti musically olinayo abantu b'oyambye oleko omukululo bannange tulina okuleka emikululo ate ekirala tulina okukola because in the challenges we have mulimu financial challenge tulina okukola si music yekka taleeta mangu era nga omuntu bw'alima olima n'omanya nti ensimbye kasooli wange omusana seasoning eno gye tulimu omusana guyitiridde noga nti kati magezi ngenda kufukirira akalimu koofunye ewalala kafukirira obuweereza buno obwa music okutambula because you'll need money for promotion, you'll need ojja kwetaaga ebintu bingi nnyo mwekyo twetaagayo ebintu ebirala saba Mukama akubikkulire ki ekirala ky'osobola okukola apart from music. Ebulaaya abantu bakola emirimu gumu ebiri esatu ena n'aba n'emirimu gyena ogumu gwa ssaawa 6 n'akolayo akenya n'afunayo n'akenya aba ayingiza. But we should also make sure nti tubeerako bye tukola tuleme kunyoma mirimu kasita gubeera nga gukuleetera ssente omulimu ogwo gugenda kuyamba music wo okugenda maaso. On addition
paka ye lwanaatandika omwana oyo music ng'akuze nga yeetengerera ng'asobola okweriisa. Era naffe abantu tusooka kuba batonde batuyonsa. So that's the music industry in us, especially gospel. Let's learn to respect one another. Let's have a home. Let's have a base. Banange tufuneko gye tuliira. Gwagaba ogaba enjiri wano ogaba wali osabirawa era osabako ddi. Osabirawa era osabako ddi. I love you all. I bless the Lord for you. Nina abantu botunulira noganda ye really naawe gy'oli oyimba bannange music wonga mulungi. May the Lord bless you. Don't give up. Towanika until you get ky'olabanga Mukama kye yakuyitira okukola. Don't give up. May the Lord bless you. May the Lord keep you. Atuwa amagezi okuyiyanga ebigambo ebirungi tuleke omukululo. Mukama abanjagalire. Nze Budhwike nampeereza. Mwebale kuwatchinga olugero lwo. Tell the story. Tell the story. Tunyumize. Mbanyumirize mbuze Brian Kagati. God bless you. Amina. Nga bw'abagambye atyo bannange bwekitobe kibadde. It has been a very, very sweet story. It has been a very, very sweet show. Gye tufunye n'omukyalo ono legendary mu kisaawe kino ekya gospel music. Kyenja okugamba nti she has got her own YouTube channel. You can as well get onto her YouTube channel and you subscribe. And after subscribing, make sure that you watch some of the videos, some of the content she uploads right there, and make it a point to share it to some of your friends and to different groups where you are. Okitegeera genda y'okikole byonna bikole. Omanyi nze kyemmanyi ntera nnyo okugamba mikwano gyange ntoyinza kusiga bulungi n'okungula si bulungi. Era bw'obanga oyagaliza naawe ojja kufuna. Mukama abampeera omukisa. Mpaji given Brian Kagati. Sijja bagaana kusubscribinga ku YouTube channel yaffe Church News TV Uganda. Tell the story tunyumize bikomye wano.